twegatta ku bantu bonna okugumya n'okwongera okukakasa nti ekyo Sheyinkata ekyamutuukako naffe kyakututuukako, naye nga Tahafiiz nga bwe mukimanyi nti essomero lyaffe erya Tahafiiz ey'Emityana wano, mukadde waffe oyo abaddeemu ku mpagirwaga mu ssomero lyaffe. Olukiiko lwaffe twakkaanya nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 9 tujje tulabe ku bantu ba Sheyinkata. Baganda be mbalaba we bali, nabawo mukulu we Sheyi Mujabi, maama mulabyeko waali, naye ng'ensonga enkulu kwali kugamba nti nga bammemba ab'olukiiko oluluganya Tahafiiz tujje wano tulabe ku bantu b'ennyumba ya mukadde waffe, muganda waffe gwe tubadde tukola naye emirimu gy'obusiraamu, ng'egijje Mungu yagizinzeeko, nga naffe ensonga y'emu era tugyetegekera nti tujja kgenda nga Sheyi bw'abadde asomesa n'aga nti twetegekera okufa kubanga walumba atulondoola. Ffe bwe tuba nga tukyalinawo omukisa twongereko kulongoosa. Tuzze bammemba b'enjawulo kuva mu Tahafiiz Learning Center yaffe ey'Emityana, era Sheyinkata Ismail omukadde waffe gye yafuba nnyo, Mungu n'ayisiza ku ye ne tusenguka ne tudda mu Lulagala, ng'ebibaddeyo byonna n'ebiriyo olwaleero tubategeeza mu butongole nti Mungu abadde yabiyisiza ku Sheyinkata. Tulina ebizimbe byonna bye mulaba ku Tahafiiz, okutandikira ku muzimbo ogwa masigidi, ebisulo byonna eby'abaana, ebibiina omusomerwa, oggyeko mukadde waffe Haji Kafuba eyatuwa ettaka we twazimba, emizimbo gyonna egisigadde Mungu abadde agiyisiriza ku ki? Ku mukono gwa Sheyinkata. Kakati nga kyetuvunaanyizibwako kwe kujja tubalabeko n'okwongera okubategeeza nti emirimu egyo gikyatambula, ne wanaaba nga abadde asinga okugikulembera Mungu yamujjuludde. Ku bammemba be tulinawo wano, tulinawo mukadde waffe era nga ye principal waffe wa Tahafiiz Learning Center mu Mityana wano, Sheyi Swaib Haruna Nantegolola waali wano. Tulina muganda waffe omuwanika w'ekibiina kye tuli bammemba ffenna nammwe abali wano, kubanga kigatta Mityana Quran Memorization Center, nga Mityana Tahafiiz Learning Center eri wansi w'ekibiina ekyo, naye ng'omuwanika waffe mu byonna ye Haji Juma Kizza waali wano. Tulina memba ku lukiiko olwo olwa Tahafiiz Haji Abdul Wahab Semyalo waali wano. Omuwandiisi waffe secretary avunaanyizibwa ku biwandiiko byaffe byonna ebya Tahafiiz ne Mityana Quran Memorization Center Association, muganda waffe Haddadi Mbaziira ali ku kamera. Olw'okuba tubadde tugenda nnyo n'enkola entuufu eya affirmative action, ng'ate mu Tahafiiz tulinamu abaana abawala era tulinamu abakyala mu Tahafiiz be tukola nabo omulimu, Senga ne mukyala Nassali Hajati, bonna gye bali eyo we tuli nabo wano. Tubadde tutandika ne mpulira emmotoka epaakinga nga mpulira ng'eya Haji Kafuba, naye musuubira insha Allah alabika bw'aba ali bweru awo afuna wuzu agenda kubeera ng'atwegattako. Haji Kafuba yoyo gwe njogeddeko. Bwe twamala okubeera nga Tahafiiz eno twagala okubeera nga tugigaziya, twakubaganya ebirowoozo tunoonye we tugiteeka, nga wano tumaze okufundawo tetukyasobola kubeerawo. Bwe twali tusenguka Haji Kafuba yatugulira ettaka eryo, Sheyinkata n'akola ogw'okulizimba. Ku mukono gwange ogwa ddyo ninawo omusomesa waffe Hafiz Isa Juma Sengoma,
akyali fresh yakava okukyalirako Mungu n'okutolera ku Nabbi Salaamu e Madiina. Alabika wano ne wiiki tannagimalawo, talina jjuma gye yasaalidde mu Uganda okuva lwe yavudde mu lugendo olwo. Tusaba Allah akkirize. Sheikh Juma ali omu ku basomesa be tubadde nabo mu Tahafiiz okuva lwe twali tuli mu tawuni, era muhadhara eno mwali. Ndabyemu abayizi baffe era abayizi baffe abaana ba mukadde waffe Sheikh Ismail Nkata nabo webali wano. Abadde alina ebyafaayo nga ebiseera ebisinga abadde akozesa akagambako ga nti omwana mu sacrificing, kubanga abadde akozesa embeera yo ga nti abaana betutwala mu Qur'ani tumanye okubabika, noga nti oyo yafa yamutwala mu bya ddiini naye nga yabadde asooka okubika owuwe. Talina mwana we abadde agenda step yonna n'agyeyongerako, oba agenda mu institution oba mu university nga tasoose kuyita mu Tahafiiz. Bw'amaliriza Qur'ani n'alyoka amwongerawa, era ne Mungu wamujululidde nga ku Tahafiiz abaana be babiri era weebali, naye n'abaafuluma nabo weebali wano. Kakati tusuubira nti insha Allah enkola eyo ne baganda be nammwe mugitunuulire tugyongere mu maaso, kuba gubadde muze mulungi. Kubanga babadaga nti tubasacrificing nange nguyise muze, gubadde nga muze mulungi ogw'okukwata abaana obeere nabo mu family naye nga obatisse Qur'ani. Tujja kubeera nga programu yaffe tejja kuwanvuwa okujjako tugenda kukkaanya nti tubadde mu muzikiti wano wetusaalidde naye nga twagala kubeera nga tukyalako mu maka ga Sheikh Ismail Nkata mwennyini, okubeera nga tulabako ne ku bantu b'omu nnyumba ye, tulabe ku baana be, ku bantu abaliyo mu nnyumba ye. Ekirungi ne maama mulabyeko wano, nkola ya bwasseruganda okubeera nga tusaasira ku bantu abafiiriddwa ate era nga ya Busiraamu. Tugenda kuva wano Sheikh tugende waggulu, ne bwe tuba tutuuseeyo feezi eyo yonna tujja kusaba mukadde waffe era omukulembeze waffe Sheikh Swaibu yajja tutwala mu lukyalo olwo, era yajja tukulembera tukole enteekateeka tukyale. Tetusuubira kubeerayo mpaka ku asuli, tugenda kukyalayo akaseera. Asuli tejja kukola ki, tejja kubeera ng'etusangayo. Programu egenda kubeera nnyimpi bwetyo, okujjako nga waliwo kye neerabidde. Bwe mba nga nina kye neerabidde Sheikh Swaibu oyinza okunzijukizaamu oba okwongerezaako. Sheikh Swaibu alina ekirowoozo tusooke kwegeyaamu. Haji Juma, okwegeyaamu tutandise naawe.